Bannayuganda bannange amenya enze yekolera itongwa n'essanyu lingi nnyo mbategeeza olunaku olw'enkya nga 23 Ogwokuna olunaku lugenda kuba lwa 6 ssaawa 4 ez'okumakya omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wakukyalako ku BBS telefina eyaffe mu program Zimba Ensi badde mbakunga mwenna buli omu gy'oli tukeere mu bungi nnyo twanirize omukulembeze w'eggwanga ffe tulina okumusookawo ye yalina okutusangawo tumwanirize mukeere mu bungi wavuvuzera gireete ow'eŋŋoma gireete kyonna ekyoleka essanyu lyo eri President His Excellency Bobi Wine nkwegayiridde kireete olunaamalaawo nno agenda kuyitirako mu bifo eby'enjawulo mu Kampala alambule ku basuubuzi n'abatundira ku nguudo gattako abatembeeyi President omulungi agenda kujja abalambuleko namwe mwetegekere naye nga mbakuutira zibeere essaawa 2 tubeere nga twatuuse dda ku masengere twanirize omwagalo w'abangi His Excellency Bobi Wine omununuzi w'ensi eno ow'eŋŋoma leeta ow'evuvuzera leeta ow'entongooli leeta ow'engalabi leeta omwagalo w'abangi His Excellency Bobi Wine tumwanirize mu kitiibwa yenze yeekolera itongwa tambuza vidiyo eno etuuke ku buli muntu kubanga gana amawulire ate gassanyu abadde aludde okulabikako gye tuli kakati ate naffe tumwesunze nnyo okumulaba n'essanyu era tumwanirize n'essanyu ssaawa 2 abantu abasinga tubeerenga tutuuse ku masengere twanirize omwagala w'abantu Kyagulanyi musule bulungi muntambulizeeko obubaka buno nange nyenzi